yaffe gye tulina okweyagalira bino ebintu tulina bisanga mu nsi ndala nga by'abazungu. Omuzungu ne bamugamba munnange tokola wano, naye tuli mu nsi eyaffe nga tolinayo credit gy'osobola kufuna emyaka 15 nga tolinayo kantu kosobola kunyumiza baana bo nti we nali nkola ekivulu. Security yajja n'egamba mbu katukuuma abantu bo katudde baddeyo bulungi. Tuli mu nsi eggwanga lyaffe nga omuyimbi nga King Saha akyabonaabona ng'omuyimbi omulala ng'ate byonna asobola obikola. Tuli mu nsi nga tusaanidde okwenga. Mbadde njogeramu wali n'afaanana ne mugaba baŋŋambye gwe obiganye, n'aŋŋamba sinze mbiganye, naffe tulinda kasimu. Kati ebintu byonna byadda kasimu. Njagala kubuuza bakama bange ebyobuntu byavaawo kati byadda kasimu. Era nange mugambe kirabika waliwo office mwatagenda kuba kati waliwo Duso, Fuso, Luso, Buso, Kuso ne Duso ne Fuso. Ate on top of that waliyo above akulira zonna zitaso Luso Koso. Kati tuli mbuze naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kivulu kino kitambule bulungi. Era mmankutira muganda wange sana can change we are supposed to do this going forward. Agenda kikola ate agenda kimaking. Era nkowoola abantu mwenna oba obuzibu bwavudde oba kuyita mu Kampala omwo oba president kunnyonnyola mbu atuuka ku ssaawa 6 sirabika. Naye kati tulina okubigatta awamu. Wawa ofunira akabonero, wajja ofunira obwagazi, wajja ofunira eddembe lyo. Nkoola bannayuganda mwenna ku luno nze sigenda kuba mulanga ngambo I call the government way ayo wamma nkoola bannayuganda nkya mujje mu bungi kuba the number naffe tujja biteekako ebidongo. Ewe mujja mu bungi ne mujja kati singa kiba kisoboka ne bajja ne kaakati weziwera saa 6 mujje tusule kasiki kale tulabe oba babigaana. Naye eno si political rally byabufuzi naye si political si bukingo show. Feno mu kuyimba waliyo politics mungi. Edde nnyo nakulabako ng'oyagala otandise ebintu byebyo wali omanyi naye ate nali mbeera naawe naye kati wawona twatereera kanimale malirize gwe naawe ensonga yo ngitereeze. Enkya nziramu kino bannayuganda mwenna mbakowoola enkya mujje tucelebrating King Saha emyaka 15. Tunyumirwe music we, tunyumirwe ne laavu ye, tunyumirwe ne byatukoledde okuviira ddala ku nnyimba ziriita paka ku kimala Kasanyamba nankubira kano ke yagambe najakala n'ekimaama kya Kyentebe naye njagala nkubire mu kamwanyi. Yes aya embeera nga era bozze n'ogiraba so se nenda byembeera nga baŋŋaana okuyingiza emmotoka naye nze jjeno era omusirikale mugambye nze jjeno sebo ate erina okuggulawo. Era nga tugambe nti bino ebintu birimu polisi singa abadde muyimbi mulala wa saidi erigoza bino byonna byandibadde tebibaawo. Nakola show ne bantuma ne buli kintu. Bantuma buli kintu bakutuma buli kintu birth certificate bategeera ozaalibwa ddi bintu byoyo oleta neyo ku kyalo wasoma omujiji kati olina okukola ate nomala n'olayira bagiyita bati eyo affidavit. Kati sho kijookola ng'owanisa affidavit ng'ali mu musango. Ekisembayo ate ekirala kyekinza omwana yesho gy'otuukako simanyi bannange. Era nsaba Allah subhanahu naye kyemmanyi saagenda kunyumirwa. Abente muzireete ebirabo, ab'embuzi muzitikke, ab'enkoko muzitikke, mujje tumuwe ebirabo bye. Naye ekintu ekyokubanga omuntu oba olwaleero kale nalaba shewedde weekend ewedde teri yafuna bisibu yali eri ku waliwo wa Sheraton salabako bizibu ate yagwa kati tugenda okukola fengeje tetulina bano bahajati gundi abongeza sound biki time limit mukeere wano baggalawo sawa 6 tujja kukola bwe tuti mbadde nsaba tugalewo 5 tubalekayo 2 gabalume nabo gabalumire ddala gababeeremu eddakiika nga gabo bekikwatako order from above naye nga ndooza muluwulidde luno siruseke kuno kusekula abantu bo bakowodde bajje naye goloza meeting gye balimu enavaamu akalamu bana teri meeting nga olunaku lwankya abantu mukasitamu n'akeera ne muyisimbala bikino ekibeerawo bakicreatinga ffe abamu koffe kati twanywera bagamba twasiba ekinywe bakuteekamu enkya osobola okuba nga tokuba bulungi live share live
teri kibagenda kukyusa. It's all about nkikugambe mu kamera wano kusakata nkikudiremu wamma abatukuuma bosi wange nange nga nkimanyi ye bosi wammwe yabagamba obawa kakaddaaka nkibaddiremu bulungi yagamba okubongeza kakaddaaka obuzibu bujjidde baagala senta owamayinja oyo kawalinga mu mmeka olwosobola kumuwanga bagenda tubala waliwo boyi wange wamayinja agammanyi ngira wali mu ngalo 5 toyogera ate nga alina okukwata n'abalala kati waliwo ofiisi ezeetaagamu ssente jjukira birimu order from above naye nsaba Allah buli kimu kijja kuggwa epapula bingi kati nkiwasaha ajja nze nalina empapula 12 saa balina okwanga muwadde 22 ngeri yayimba kimala bamutumye n'abaana be bamutumye buli kintu kyonna saagala mukole maluba na Uganda njagala tujjuze ekisaawe lwansonga abanajire bajja wano mubajjuza lwaki temujjuza ku muganda wano wabooga essaawa zino kiremu ate n'Abanigeria tebabayitira poliisi nze nange obula byansobedde ekibeera kino singa kimanya era ajingo kyemwe mwaleeta obuzibu toleeta mbeera eyo ssebo kankomaawo owedda njagala nakuddira naye kankomaawo nakula mu kamera ate ng'ogamba abasajja sebo gwegala ogera poliisi bwoba nina buzibu naye wangi njagala kakasa jingo kyo oli muganda wange muleke tebakusendera ettaka bulaza baalisenda bakubira ebintu lwaki tewamuyita soba okola bulaza kimu ekiti otandise ebigambo byebiseo ate omwana bwasooka bakase bakoma oli wakulinnya ku sawa mmeka ndi wakulinnyako kingisa mpulidde nsooka ate nyinisyo nempulira nga nsooka tekibangawo sampa mukosho yiyo banayi syo yasaa nesaa atuwampi mpulidde mbusaa alinnya saamekayemu 12 saa mpaamu ndi wakulinya sawa omukulembeze olutuuka bwenti engeri gye nyimbira first family ndi wakuyimba saa 8 nkakuddiremu. Allow me to introduce for you a performer for the first family known as Kabako Majega Kutaka. I'll be performing at around 8 p.m. Nchidde mu Luganda muzungula nemera mu kooti nange nsanyusa kamba tuseeko omuyimbi wa first family okuva Emagere muyinza okupaala nyimba saawa 8 ogw'emisana president atuuka 6 kirabika kye kivuddeko bino byonna tugambye ajja ne muwala we njija ne Shasha siramu kozotya oda gwawulawo aganya agirinyako n'agirinyako ne bamukkiriza enkya mukeere mpulidde waliwo ekibeera kyetubadde twogerako wali ne Kabako mukeere musimbe layini bano bonna abateekawo embeera banalaba nga mutudde wano musimbye layini omuliro nga guli wabweru ku muliro bagenda kutatukuba endongo so olunaku lw'enkya mbegayiridde mukeere nnyo kuba mpulidde abantu bakeera okuyimba nange ngenda keera okubakuba nange omuziki enkya teri lunaku lulala mujje mwenna tuwagire kinisa jingosho kibasire kwini abanjagala nze ndi mulufula gye mba mu nsanga temesa butemesa mujje tutemese ku kingisa saagala mukole malo bannayuganda